Yenna tulaba yeteeke mu kitinga ye mwetaavu. Kati ogenze ku masjidi wa Imam. Shekule mukaga musanvu. Mubala zaaki. Tusibe busibe. Sajja ne kamuweddwa. Kama nze naawe Allah atusaasire bano tabakola. Tabasaasire. Badde bagala ku nkuba abasajja bayaaye. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tubaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno gwa Jamal Don Media. Era leero tukyusizako ka view mubadde mumanyiridde nnyo wali wabweru naye inshallah tufunyeyo ka view akalala tujamba tugattagatta mu mpola mpola. Omuweereza wanze Jamal Din era tuzize kusoma ku Zakatul-Fitri engeri gye tugenda mala ku mwezi gwa Ramadan ate ennaku ziri kumpi kuggwayo. Shekebulayo mukaaga musanvu. Mubala zaaki. Tusibe busibe. Ne batugamba twongereyo omwezi. Abasiraamu baagala okumanya wali Yidi. Bamanyi abasiraamu. Leero lunaku lwa 23 kiro kya 24. Okay. So seeka mbadde nsababuze ku batuwuliriza. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Sheikh Arafat Katongole. Naam. Nga tunabagenda mu maaso. Naam. So kutubaze ku bantu bateekamu ku Ssente Sheikh. Baganda baffe abatwala e Makka ne Madina aba Nawalul Hanan. Naam. Era twongera obebaza ababa wadde abantu abatwala ku umura. Abantu babadde bangi alhamdulillah. Era tujje newe banga baada Ramadani batwala abantu byonna babikolerako kubanga wali e Makka bo ba Sheikh Suleiman Muzata bafukanga waka. Kati bakusomesa ate ba Sheikh babayina abajja okuteekateeka wanosoma wedduwa bweti wanosomera wedduwa bweti wanokola bweti tujina lwakubanga twagikwata luli sinaba beera approved ogiteekayo ku YouTube channel yaffe inshallah. So tubawagire. Okay, kati office zaabwe zisangibwa omuntu yayagadde okumanya. Office zaabwe enabbingo ku Rotam we babeera ku kizimbe kya Rotam biri bizimbe bibiri kati Rotam esooka. Okay. Awo wobasanga director Sheikh Suleiman Sowedi Muwonge Muzata. Eri basinga otegeera by the way. Era bamita Suleiman Muzata. Naam. Abasinga be bamumanyi. Bangi bamumanyi kizibu nnyo ogenda ku video za Sheikh Muzata. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Gola bawano ku ddyowe. Right hand man. Wakukido nga yemwogera mu abavubuka. Kati abakadde tetubimanyi nnyo. Yoyo. Alhamdulillah. Seka yamuyigiriza buli kimu sajja mwetowaze abitegeera ate mwesimbu. So tubawagire. Naam. Seka tulina emisomo gyaffe bwe twala okwasaganya ndowooza olwaleero ogwa Zakatul-Fitri. Bagiwa mu mpeke oba bagiwa mu ssente. Ko kati ngaafe ab'omukyalo Seeka tulina kola tutya n'abo mu kigo balina kola batya. Alhamdulillah. Zakatul-Fitri ekirungi Sheikh waffe Ahmad ayinza obagisomesezzaako akonyeko naye nze ngenda wamu wokka ku kyombuuza sijja kwerijja ku byotambuuzizza. Zakatul-Fitri tugiwa mu ssente oba tugiwa mu ki? Mu mmere. Ffe abayizi baffe omanyi tulina essomero online awo. Seka soko kuba akalanga ako Seka by the way. Tujja kakuba inshallah. Naye abayizi baffe ba An-Nur online classes bangi. Hamdia tuweza abayizi abasukka 5. Allah. Mu baseeka bangi nabo. Naye ffe tulina engombo yaffe mu bibiina byaffe n'abayizi baffe. Tugamba wadde twawukanye n'omuntu mu ndowooza tusigala tuwangana ekitiibwa. Ffe tetuvuma obusiraamu mpisa. Tetuvuma muntu. Olwokuba kati debate zaatandise. Mmere Ssente, mmere temutumanyiira, nammwe temutumanyiira. Fete tusigala tuwangana ebiki? Ebitiibwa. Era tusaasanga muyizi waffe yenna ku platform yonna ya social media nga alina kyayogedde nga kivuma. Waliwo yakingambako awo omuyizi wo Jannat. Nage ne mugamba twagala asomesa ku bantu abakwesa empale nagamba ebiseka Arafat agenda bikkiriza. Nambuuza lwaki. N'agamba asigala musiranga okwesa empale kikendeza bukendeza ki? Kati abantu tusigala tubawa ekitiibwa kyabwe. Era irimu gye tusinga bakubiriza n'abawalimu abalala ya fadail kwagazisa. Tusooke twagazisa abantu bano. Kale bwe tuba tugenza basomesa omubaka sallallahu alayhi wa sallam bashiran wa nadhira.
soke tubasanyuse bamulira agessanyu bona akendeeza olugoye bino byogenda ofuna sikujja ino gamba musajja mukulu nti gwe Madina wanti akoyesa olugoye gwe Maimuna bagenda bocha omuliro kuba dingo kola mu ofisi ya muliro so fetusiba etteeka lyaffe ku twalibul ilmu yenna omuyizi wa irimu mpisa basoba bagamba twasuka kusoma mpisa ne tusoma irimu kusooka mpisa kati ffe abayizi baffe bonna tubateekateeka ku ekyo era bonna era ntusoma omukisa guno okubeebaza kulw'okuba nti bagendedde ku ekyo kyobula tukyali abamu kubasinga e Uganda wano batusomesa online classes olwaki bayina empisa ne baseeka baffe bayina empisa ffe ngombo yaffe eri omukulu muffe asaasira omuto awo omukulu ekitiibwa ffe wadde ffe abasomesa naye omuyizi teri ayinza kugamba nti bamuvumye oba bamukambwalidde la tubakwata mpola so kwata sura eno biki mpola abantu bakwate mpola kozo oli muntu mukulu ayina ebintu ebimu twesinga katugeze abantu abakolera ebweru omugaga yamuvumye ayina emirimu bwegiti tannalya in Uganda akasente ke baakabbye kati she is so stressed just twetaaga muwumba so lwaki tukireese ekyo nti Zakatul-Fitri erimu okwawukana ssente mmere kati ffe tetuvuma naam fere enkola yaffe tugenda bawa sayidi zombi ffe tubalondereko nabo beekole ki beerondereko ngenda sooka na sayidi ennyangu ye yaaba emmere ekituufu kiri nti teriyo hadithi etugamba kuwa Zakatul-Fitri mu ssente abasiraamu tebakukube bukubi teriyo mizikiti kijja kukusa kati oli ajja kugamba kati tukomaawo anti mukiwulidde teriyo tugamba tugiwa muki siwe bibeera ebugu muli balingi tuwulirize ne sayidi kyeŋŋambye nti bano baleeta sayidi yaabwe era lumu twasomesa ku bayizi baffe tubagamba tugenda ku sects z'obusiraamu ebitwawula ebyo tuleete kimu ku kimu nti bano bagamba bwe bati ne bano bagamba bwe bati tulabe ki ekikola ki bwe kisaana baseeka tebeetaaga kudda ku midiya kwevuma seeka gundi najja ku midiya n'awalampa seeka gundi yayogedde kiri ne badde okwo obudde tetubuyina okwo mugende mwenoonye mmwe mennyini abawalimu omwatuule wano mulala atula nagambe okusinziira kuno kiri bwe kiti nona mugambe naye kiri hadithi oti wagitegeera kiri bwe kiti mujja kuba nga mukkaanyizza then mujje ku midiya wano tubuulire abasiraamu nti ekituufu kiri bwe kiti kuko ne Imam Shafi bwe bati bwe bakolanga kukkaanya naye bagamba ono hadithi bajawukana ku ono ne bakkiriza ne basigala nga bawe ekiti bewaŋŋana ekitiibwa olajja kugamba tubagambye banga tubagambye seeka olimanyi kitiibwa kinga tebakyewa kati gwe olina te right obbakakkanya who are you sekene dini ya Allah inna dina inda Allahi atqakum al-islam eddiini yani ya Allah tegamba nti yakita wa muntu oba jjajja wa muntu katusigale nga turespectinga bannaffe ebbanga litumala nga tukyali ku la ilaha illallah muhammadun rasulullah so tugenda mu ekyo teriyo hadithi kituufu egamba kuwa Zakatul-Fitri mu ssente teriyo ye newe banfukale oli agireete ng'egamba nti muleere Zakatul-Fitri mu ssente teriyo kati bo bano abagamba ntugiwa mu mmere beesembese ekyo nti kiwedde tugireete muki ng'omubaka bwe yakola ki bwe yakola naye ne beerabire wantu wamu obusiraamu tebusiiba ne bunyweza buweerako we buteera tuli ffenna kikyendeeta obusiraamu bukyukagana mu nnamula okusinziira ki ekiriwo essaawa eyo kankuwa ekyokulabirako bwe twatusaala mu swala tugatta ebigere mu covid twali tubigatta lwaki twali tetubigatta olwekyo ekyali kikoze eki nti kabani tetukola ki ku lwekiriwo temujja kuhaba baseeka Suleiman tebagenda tebatwala bantu myaka ndoza gyalinga ebiri ku ekyo ekikola ki ekiriwo eswala ya tarawehe teyaliyo mugisalire wa ewaka eswala za jjama tezalingawo musalire wa ewaka ku ekyo ekikoze eki ekiriwo era ennamula esobola okukyuka okusinziira ku nsi mwe muli ffe wano omusajja wakubba n'omusalako omukono omuganda ne bagenda kutwala ekitalya ebbugumu lyo lyoleese tebalikolerawo wano Uganda eno Uganda sa Saudiya ojja kikola oba Iran oba Somalia basiraamu era sharia yeefuga wano si yeekola ki kati olaba nti bikyukagana
Ekyokusatu ebyali biri haramu oba amateeka agaali getutambulirako mu 1905 sigeega kati ensi egenda ekola ki? Ekyuka progressinga technology yeeyongera. Kati awo tujja ku sayidi eyabagamba tugiwa mu ssente. Lwaki tuwa Zakatul-Fitri? Kyekibuuzo ekyandisoose. Tuwa Zakatul-Fitri olw'ensonga bbiri. Ensonga esooka kutukuza Ramadani yaffe kugijja mu bumulumulu. Simana nageya gundi nga wolaba woyoza olugoye nga lulimu stains ezo kanzu yo n'ogijjamu ng'etukudde n'oyiwa gana amazzi ge Zakatul-Fitri olongoosezza Ramadani yo ne magic. Ekyokubiri kyenjagaddemu kyeki lwaki tuwa Zakatul-Fitri? Tuyambeko bannaffe abeetaavu basanyuke nga ffe ku Eid. Beetaavu ng'ani seeka? Abeetaavu bamiskiini. Kati awo Zakatul-Fitri biwanvuko omugagga wakkalina asobola obba naye nga mwetaavu wa fitiri. Seeka yakiŋŋamba. N'ogamba ate batya nga sikitegeera ye kisoboka. Musajja asobola obba n'essimu ye nga ssente ziri ku ssimu. Oba nga ATM n'agenda kati Eid eyinza obba ya Lwamukaaga. Kati aba ali awo batugeze kalengeza ya Sunday. Agenda mu kyuma awo ATM atekayo kaadi bagimira. Lwamukaaga muganda wange banka tekola ku Sunday newo baweyitaani. Ku ssimu agenda okukebera nga talina kwadde n'ekikumi nga ssente okawumbi kali mu banka nga alina linda Monday. Oyo bamugamba afuuse mwetaavu waki kuba naye talina kyakukola ki? Kyakukola talina kyakulya ku Eid. Naye kyewuunyisa seeka bw'ajja ku masajida Bayimam ate bayinza n'omugagga ne wallahi seeka nawe okuddaala. Ate Bayimam tebasobola mumuga kuba bo babitegeera. Kyokora batugamba atawo njagala katono kankooneyokko Zakatul-Fitri tugiwa Bayimaamu. Lwajja kuya seeka sobola kugyeweera awo we bava obuzibu singa ogyeweera oyo omugagga n'amanya nti mwetaavu. Kati musajja asula mu kalina atajja ewuwa gavumenti neetaaga fitiri gwasula mu kaddabo ruumu. Ojja muvuma n'omuvuma. Yalina n'obudde obujja gy'oli. Sajja avuga hali ya kawundo ng'atajja gy'oli gwe atambuza ebigere. Full tank ejjudde muli. Kati asobola ogende wa Imaamu we. Kyokka bagiwa baki? Bayimaamu. Be babanja nti ono ye mwetaavu n'ono. Ekyokubiri osobola ogyegabira ate n'ogabira gwe baagabidde edda. Seeka Imaamu tasobola kugabira gwe baagabidde edda. Nedda. Era empapula zaafulumye edda tuwandiika omwetaavu naawe aleese ne tukola ki? Era Eid webulako ennaku bbiri nga tumanya gundi ne gundi jangu okime fitiri. Seeka Zakatul-Fitri so agiwa muganda wange. Wabanga mwetaavu. Ati kati nga okakasiza ddala talina ki kyanalya ku Eid. Kamwe kenyini mutugamba nga sinaakuwa mu muzikiti nsooke nfe ku booluganda. Kituufu nti tugambe wabanga mwetaavu. Naye ayinza oba bamuwadde edda tene n'omwongera. Eyo tetwagala kugendayo nnyo. Kuba ebyeyo ate biki? Biwanvu. Tukomewo. Ssente. Lwaki bano bagamba tuwa mu ssente? Kye tubaddeko kigamba lwaki tuwa Zakatul-Fitri kusanyusa baki? Beetaavu. Nabo basanyuke ku ki? Ku Eid nga naye bw'osanyuka. Abasibe mu makomera. Bonna abeetaavu nabo abasibe. Ku kyalo kubeerako omuntu nga talina pulogulaamu. Kiri talina kyakulya ku Eid. Ngali awasaawusa bya Allah. Ya Rabbi. Alukese, aluwungeze. Nga nfuna y'ebiri. Eid mbanji maze. Nga talina, ge mazima nga tebalina. Ng'embeera etugiraba ffenna. Kati bano bakugamba abagamba nti tuwa ssente oba abamanyi baabwe. Singa ffenna ekyalo ndeeta amatooke n'oleeta muceere olina aleeta eŋŋano olina byonna ng'etugiyita mu mmere nga mwe mugamba abalala nti tuwa mu mmere. Ffenna tugiteeke wa Imaamu bbu. Alhamdulillah tuba tuleese Zakatul-Fitri yaffe. Kati omwetaavu ono waanajja kati yenna atulaba yeeteeke mu kiti nga ye mwetaavu. Kati ogenze ku masjidi ewa Imaamu. Imaamu nakwatira enkota y'ettooke, nakwatira eŋŋano ne kilo z'omuceere 2. Kuba ye fitiri yakoze eki? Eyaleeteddwa n'abikuwa. Nagamba Eid Mubarak. Omusajja ono waatuuka ewaka ebintu binagenda nnuuna binuune. Tekuli butto. Tekuli manda. Tekuli munnyo. Teri aleeta fitiri ng'aleeta nnyama. Teri. Kuba ne ku budget ya fitiri teriiko. Nti kilo 2 kitundu za nnyama. Tekiriiko. Nti kilo 2 kitundu za soda. Gwaliwo kirabyeko. Ukitegame nti ensi ekyuse. Bali tebalina soda. Kituufu. Tebamuyina. Ate bali Bawarabu asobola olya eŋŋano ng'eŋŋano yennyini ekola ng'emmere n'enva. Ffe Buganda wana amatooke geetagako enva.
tosobola amaluma tosobola wala wabyo Zakatul-Fitri ngoli alese kilo 2 tundu za amanda era nozitota tukuba nembo nseeka nti kino kinti manda anti gembadde nfumbize wakamura kilo 2 kitundu tekiriyo katukubuuza gwe eyalese mu mmere ewo inayo soda la kuyidi ewo abana bo bagenda nnyo soda bagenda munywa seeka mateeka ate nyama baba inoji ate enkoko seeka bwemanga ndi bulungi mu nsawo alhamdulillah ate amakoloni seeka kabanga ka dessert wali kati ne tubuuza ddala obulumi bwe muyina yeeyo hadithi kyetugamba ne bannaffe basanyuke ddala kyekyo la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kyekyo ddala basanyuse kyewayagaliza kyomwagaliza mwetaavu netaseeka kalola ajja kugamba nti atundeko kugana amatooke ate kati sekwaloseka nti ogamba oli mujinga kati ate olwedde kati ate atunda gaaki kize mumuwe ssente lumu ye waabulwa agagula ye nkale gwe lwaki gogatembeye bagakuletere gwe tunoonyeza agagula ye bagafuna saawa 10 ali mu kunoonya atunde amatooke afune amanda lwaki tukaluubiriza omuddu kaseka mbumpimpi okugamba sasule mu ssente sinaba mmalayo tugende mumaaso tukyali ku sayidi zombi fe tulileta sayidi yabagamba muwa muki mu ssente abalala kati nkuzaayo oli twamwadda enkota y'amatooke tugibale nti ya mitwalo 2 ne tumuwa eŋŋano ya 7 egyo 2 ne tumuwa kilo z'omuceere 2 gwe mutwalo ngeza bugeza tegeeza tumuwadde rafule emitwalo ng'ena gwe tubala kale enkota y'amatooke nti y'ebiri n'omuceere gwa mutwalo ne eŋŋano ya 7 gyesatu 7 onfuna naye tugimuwadde mu mmere so singa omusiraamu ajja ku muzikiti ne tumukwatira emitwalo egi asobola okwetetenkanya agenda agikwata agitwale wa Mama Rayani amugebe Mama Rayani siraamu batuwadde 2 tukoze tutya kati kankulage agenda mugamba tuguleko kwota y'omuceere baguleko akakuloni baguleko butto amanda ga 2 ne hafu y'ennyama anza n'okugamba aseeka waliwo waggulu oli omukinjaaji omusiraamu ajja kumpa kwota baguleko n'obusoda 2 obwali hamu bateekwa n'obusoda bwabwe kakwota kabwako ennyama otuceere otukuloni nga kiwedde era ajja kuteeka mu dduwa nti era omubuuza nti yidi egenze tagamba alhamdulillah sina kyenjula kuba nywedde ku soda gomanyi soda naye guli omulembe tegwayina ki soda ate eri ensi ndala naffe ensi eno ndala ffe tuyina enva bo teba solo lya chapa bineko abasajja bakwano bange basajja ba Pakistan sebo nga bali koya chapati nga gyokaje bagenduka ninda nenva bafumbe nga nziraba chapati nyinyi bakaliridde nkalirire nze sijitege tebasise na nsike nga fezi bakaliridde ku muliro beba ningamba jalla jala era sabisobola nga balina okukamula ali muyitirivu mwali mugeze mujama kati bano ne bindabukako naye bo yenkola era nga batebenkevu nze byo siswa bitebenkererako njagala ettooke n'ekinyeebwa kuba ndi Muganda oba onfuna so omusajja ono tumwa ne yeetegerera ku ssente ze kiba kyankizo ekyokubiri ku hadithi eri egamba tuwe mmere mulimu ekigambo ekigamba nti twaleetanga Zakatul-Fitri mu ntende kuba ewaabwe entende sebo kyakulya ekiyimiridde gwe yatugamba seeka munabbi sallallahu alaihi wasallam mbuyalyanga ntende ku ddaako seeka nga omusemu mugano ddala nga waliwo bwe nagamba nti ate no ina bbeemu oba 3 yaga seeka kale zandadde nga 2 mugamba nedda toteeka mu magezi go kuba osulayo kati basobola okugamba twete Zakatul-Fitri mu ntende bagikuwe ogenda onuna entende otugambe yidi yatambudde bulungi ate balese kilo 2 n'ekiro bazikuwa baba bakuwadde so ate seeka za bbeeyi kati tugeraageranye ekirala bana bagamba tuwa mu mmere era waliwo abagenda okyogera bagamba nti baseeka betuwa fitiri yaffe eya ssente bagibba kyekigaanisa abantu bagiwa muki seekateyo allegation y'abantu bajogerako nnyo mu kibuga simba wakati balina obujulizi oba kira wakaala hiyasse basuubira busuubizi Allahu akbar astagfirullah because Imam tagenda biteeka mu kamera
ya ayyuhalladhina amanu jitanibu kathira minadh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da wa la tajassasu oba bajirya oyina obujulizi tulabena kuzamba le kanzu ezebbeeyi tosobola kuŋŋamba nti abo baseeka neze kanzu ze bambala si fitiri yaffe okakasa oba otemerera sadaka za muzikiti tekisoboka waliwo esimu gyakwata singa yajje wife sente zigula iPhone oyo masasa tu tasobola fitiri yaffe naye obinako obukakafu hiyase kira wakala kateri agamba nti fitiri y'omuntu bagirya atuletera obujulizi wali yatuwa ekyokulabirako n'agamba alina gye yali agenda ozuuka nga yali mu bawarabu eyo n'ateeka nga balese fitiri mu mmere nga mpitirivu awo ku mulyango bino yonna yaki nti fitiri abantu bagikuleetedde n'agamba nti singa zaali ssente ng'ezaali ku mulyango yandigabyeko ku ssente ezo yali buwarabu wano ate gakwata kyakulabirako kya muntu omu tukiteeke ku bantu 100 sekatono kuseka wenabweru odwe bwe bawe emmere y'abasiraamu nagenda okolamu edduuka Allah naye ebyo byonna kigaye nti era omuntu nemumuwa emmere asogenda akola akaduuka kali nga mayese eŋŋano eri awo ekoze ekisagana n'engitunda bamuwa bulungi yagenda ku Supreme ne bamuwa ebintu by'abasiraamu butto nakola akawunga kaholoseeyo Allah kati ne bamubuuza Imam okulaakulana gamba guno omwezi gwa mikisa era gwa mikisa riziki Allah yongeza oli ku riziki y'abasiraamu kati bino ebyokugamba nti ate simanyanga abagiri abe baseless accusations kyenyinza okugamba kinafu nnyo ate wegendeze nnyo omuntu agamba ekintu ekyo baseeka ssente ziba muzikiti bazirya oyo tebaba tebawaayo Allah subhanahu wa ta'ala aboogerako abo ne mu Qur'ani alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl bamala okkodowala ne balamira ne bannaabwe bakodowale temuwaayo ate ne Imam abayirako gundi she omusajja yakasuka ssente kyali 5 mu muzikiti naye kyaluma omusiraamu yali amulinanye najja nangamba nangaseeka kiki omusajja akasusa emitwalo eki sekasajja no bakolawa ezo zonna nga zimulumye ng'ezize la hawula kati kyekyo ekika ky'abantu bagirya kale tukitwale nti bagirya ekyo kiri wakati waabwe na Katonda waabwe gwe waddeyo fitiriyo gwofunye empeera gwe kyo kiwedde gwe muleka ajja fafagana ne Katonda we ate nezi era naye akulya ne Imam kennyini abayinako sheya naye akulya era agigabidde abalala naye waba alidde kale mukujja kumpozi nga aliddeko kinene naye Zakatul-Fitri nze nganze n'abalala buli omu alondeko waagwa kyenyinza okugamba bw'otwalayo kilo 2 mu mmere ewa Imam ajja zikiriza bw'onatwala ssente era najja zazikola ki tasobola so buli omu akola ekimutebenkeza tuleme kwevuba ensonga twali tugimaliriza biri buliba byangu ate ne muvuma abantu mwe shaitani nga lwaki tudda otuvuma abantu sekiri ku social media yo kabasiraamu beefumira ddala so ye ensonga yaffe yafitirisebo Sheikh mbadde sotangazeemukko waliwo ono omusiraamu gwe bawalabula musiraamu akola ku TV bamuyita rape yagenda ayingizaawo engatto mu muzikiti ng'azijje n'ebweru eri ng'azijje ebweru naye ye alina kyagamba agamba yali agenda okugjamu engatto babaseeka ne bamugamba it's okay jangu yimirire wano omanyi ne muzikiti waliwo gwe bateeka engatto ne bamugamba jangu yimirire wano omusides era ne butunda ebifaananyi ebyo yali ayimiridde mu sides ofuna baseeka seeka obusiraamu kyogerako ki ekisooka basereebwa abo bambi obusiraamu bwabwe butono mu kubumanya tesaanirooza ntusobola twetaaga omuvuma bwe banga bamugamba nti yimirira wali kati walisuubira akola eki mukazi wattu nawe kenyini wogenda ewantu ne bagamba kola booti nga tobimanyi nnyina kyoba ogenda okukola so ayinza obba yakola ensobi mu butamanyabwe omusajja yajja n'ajjayo akantu n'afuuyisa mu muzikiti masjidi nabawi sajja bamumawo ne bagamba onaasaaga katukuba ono najjayo ekyo omuwe ne kopi bwesama nabagamba la bamuleke afuke sajja muna malungu n'afuka nga yeyagala n'okweyagala
Nava munsonde nafu basama nabagana nti nga busungu bubatta bweyamaliriza nakunkumula akantu nakasaayo najja namugamba ya Rasulallah mbasama namugamba nti tebafuka mu muzikiti namulambululira ensonga guno mu masjidi ya Allah tukolera mu ibada nti nabagamba ensonga esooka gyenjagaddemu omusajja ono munnamalungu bagamba munnamalungu kitegeeza musajja weeri komansimbi wansi yali amaze kufuluma oba nga akyaliwo Nabbi sallallahu nga amaze okufuluma kuba ono yagamba badde bagala kunkuba bikina namulambululira namuta musajja nekamuweddwa kama nze naawe Allah atusaasire bano tabakola ki tabasaasire badde bagala kunkuba abasajja bayaaye nabagamba ekisooka lwaki mbagambe mumuleke munnamalungu tamanyi ate genda naye nga yali mutuufu kuba kati se kati gwe omuntu agenda okufa gwosa omusaasira naye nga badde munnamalungu ate ekyokwira badde ajja kuddayo eri ewaabwe abagambe nti ho basajja ba Muhammad ekituufu kye baboogerako bakambwe bakuba bukubi bantu ode tulina paint embi ekifaananyi ekibi kye batusiiga wano mu Busiraamu muli bakambwe batujju biki kale ate ffe tukikonamu sitampu tuli mu kuvuma abantu mu Ramadani masira mannaffe Allah atusaasire. So ekyokubi n'agamba nti omusajja ono bwe muba mutataaganya abadde blockage y'omusulo gwe badde sobola otataaganyizibwa. Ekyokusatu adde ajja ajjemu obulwadde. Kati kyenjagadde muti ombaka yatunulira ebivaamu ebirala. Kati rape wamwita rape. Rape misibinzeba. Yoyo mutegedde kati oyo. Azo badde tamanyi. Tetwandi mukutte bubi. So wewe baseeka lakini nako zino wano Uganda buli museeka. Petuganye buli omwa kwate simu seeka buli museeka. Buli yasoma ko alifu betese. Abaseeka wali yachogeraka. Buli omwa abaseeka. So tetwandi muvumye so tumulambulule. Tibanange omuzikiti akitegeere. Kubona ina following ina abamugobere balabanga tubana kuwaza ne yandisira musagamba siramu ngaba kambe so tekivaayo. Nze nyinzo ba muwagira siwagira manya bamuvuma. Wabula mpagira abandi gambe tule. Omanyi ffe tukkiriza nnyo mu kutuula. Woloseka yamugambye mbu yeetonde. Kale ate kuki? Ye agamba oyo seeka. Ensonga lwaki agamba yeetonde. Society gyalimu Uganda because bantu banyi abamufunye obubi. Nedda naye waba yabadde side nga woginyinyonnyodde tibamulambuludde. Sindi buli omuntu yategedde side ye. Empoza waveeyo addemu abalambulire. Bakuba kwetonda kala betondere full stop. Akati yeseka kyagamba ensonga lwaki amugamba yeetonde. Waliwo omusiraamu ali ekyana mukaaga. Gwe batwalidde ka video akagamba subhanallah. Muzikiti bayingizaamu nga lwaki ono yayingizaamu engatto. Kati mulimu obusiraamu kye bagamba ogezaako okwewola damage nnene. Ne bambi nze kola akantu akatono. Wekiba kyekyo awo nange nsowagira ku kyokwetonda abe yalambula ensonga ye akyetondeko kiggwe. Okuyisinganya omuliro kino kirima ne tebikola. Never. Tebina ebigenda kusanyusibwa. Nenga mbusiraamu kyalikirizibwa okuyingiza engatto muzikiti. Eyo tujja gendayo olulala. Masala tujja gendayo olulala mbyengatto. Okay. Waliwo topic endala seeka tugenda kona katono ndoza tumalirize esembayo. Ebyamabaati seeka. Bakwatayo omwawo. Twannyonnyola bulungi skando nga bwe yali mu kusooka luli. Tubaga abagazze. Tubaga abagazze ne bagazza abamu. Abamu bagazze. Bakuyita kuwandula kagaati okawandula. Natuga abaseeka. Kati bakutteko omuseeka. Ate nga twategera list yali mpanvu nnyo. Seeka obusiraamu bukyogerako ki? Okubanga basuspects bwe bali si basuspects n'okuba by the way. Abakkiriza kwa otukira okiriza ogazzo oba wakkiriza ezambi walikola. Obusiraamu bukyogerako ki? Okubanga bagatwala baali bangi ate nga bakkiriza n'okukkiriza naye ne bakwatako omu. Bwenkanya si bwenkanya. Si bwenkanya. Bwe tuba tubasonyiwe bonna tubasonyiwe. Okay. Bwe tuba tubakangavula bonna tubakangavule. Naye kyandisinzeeko okuba ekirungi tubakangavule ku lw'omugigi omuto. Omugigi omuto gujja looza nti bwe bityo ebibeera. Omwana njagamba nene we bano ba role model baffe olaba bakole bati ne basonyiyiwa. So n'abalala kati kino kigenda bakyamba tola agenda okugwa mu buwumbi nga bali batwala mbati batabako kye babakola. Naye agende omulala ajja kugwa mu mataga ggwanga naye agatwale omulala kati ffe tunabako kye tufuna. Mulala gwe mafuta nagaga to mulala gwe mu mundu z'abalala
so etubakanga bulungi agamba tokwata kuwaye emmyufu. So we appeal to the government nti webekanga vula bone bakanga webe sonyiwa bone basonyiwa wallahu alam awe tugenda okikomya. Kale seka kinono kyanguyiza webalenya. Na tutuse ku ntandikwa y'enkomerero ya program ya feno Islamic Hour Ramadan edition. Tube twogera ku Zakatul-Fitri era nkusaba sharing subscribing o liking o commenting mbaina oseka buli ine ekibuuzo kyagala okubuuza mbadde nsaba omugamba akiteeke ku video. Ngenda kowola muteeko gumu gwokka. Baliyita jje lyaffe, tulina ejje lyaffe tulikowoola liwulira. Ejje eryo lye tugamba nti ddyo ligonvu ate nga liwulize beba An-Nur online classes. Buli muyizi wa An-Nur online class tukukowoola nga tukubiriza o subscribing o liking o sharing o commenting ku page ya muganda waffe ya Jamal Don Media insha Allah ta'ala. Tubagaliza Eid ennungi. Naam. Nekirala seeka waganye okuba akalango kyetaagisa ki okujja ku An-Nur online classes kyetaagisa ki olulala insha Allah. Seeka omuntu yali agadde okumanya because nyizo banga naye muganda wange eyo esaino twajjula tetuyingiza naye ate baada al-Eid tujja kwogera ku by'okuyingiza which means baada al-Eid waliwo abagenda ofuluma tuyingize twajjudde. Mwewale nnyo okubeera ku mukutu gwaffe guno Jamal Don Media era basaba mweyongere okwagala obusiraamu kwaffe ekituleeta wano ku mukutu guno twalibadde tukola ebintu ebirala tugenda mbayimbi balina neffe netusala netugamba katukwatagane kuki ku busiraamu era nsaba Allah atuwemu ekisinga nawe oseka Allah akuwemu ekisinga. Allahu ya'lam wa hadha salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.